Ab'emikwana bandaba, amanya gange nze Neshaba Sarah Asiimwe, omukyala avuddeyo okuvuganya ku kifo ky'obwa MP Mukono Municipality. Kadi ya NRM. Ndi mukyala eyasoma, nasoma digiri mu byenkulaakulana. Nenziramu n'ensoma ebyobukulembeze ne British Council. Nenziramu n'ensoma counseling oba ebyokubudaabuda abantu. Ekyo kisobodde era ku lw'obwegese obw'obuyigirize bwe nnina nasobola okukolako ekitongole kya Mine Development Initiative ekisobodde okuyamba abakyala okuyiga skills, okuyiga ebyemikono ng'otaddemu okutunga ebyalaani, okuyiga okusevinga. Abamu batandiseko kiyosiki zaabwe bakola, embeera yakyuka. Ab'ebibiina ebyayitira mu kitongole ekyo. Nga kiriwa? Ekitongole ekyo kisangibwa mu Kitente ky'okusaza. Kigenze nga kiyamba abakyala, abavubuka bayiga emirimu gyanjawulo. Ng'oggyeko ekyo n'abaana abamu bagenze nga baganyirwamu okusinga nnyo okuyitira mu counseling. Ngenze nga mbudaabuda abaana, mbudaabuda abavubuka okubazza mu mbeera ey'obutagenda mu biragalalagala, ne batava mu ssomero, ne batalwana, ne batakuba bazadde baabwe. Era ekyo kyebaliza Katonda kubanga nsobozesezza okukikola. Ekintu ekirala ng'ekitongole waliwo we tutasobodde okukwata ennyo, naye twebaza ebitongole ebirala bye tugenze nga tukwatagana nabyo. Okusinga nnyo mu child sponsorship, abaana bagenze nga bafuna ba sponsor ababaweerera okuyitira mu nsi. Ebitongole ebimu bwe mbadde mbituukirira ne offices ezimu eza ku disitulikiti nga ddala balaga nti bafuddeyo bayambye abaana. Abaana bayita mu 100 bafunye obuyambi kuyita mu mikono gyange. Abakyala abamu bafunye ente, abamu bafunye embuzi n'ebintu ebirala ne bizinesi endala za njawulo. Abamu bakola batunda ngoye, batunda byakulya kiosks. Abakyala bagenze nga bafunamu n'abavubuka okuyitira mu bweyigirize bwange ne mu bumanyirivu bwe nnina.